Gazikunukkiriza okukola saa 6 ezekiro ekyakesezza olwaleero akulira kkooti ente Masaka Albert Asimwe yalangiridde munna NRM Justin Namere Nsubuga ng'omuwanguzi ku kifo ky'omubaka omukyala ow'ekibuga Masaka. Namere yalangiriddwa n'obululu emitwalo 2,552 n'addirirwa Rose Nalubowa mu Nanupu n'obululu emitwalo 2,376. Juliet Kakande Nakabuye owa DF n'afuna obululu 6,136 Nanyonga ye n'afuna obululu 5,921. Kino okutuukawo kyaddirira Namere okwekubira endulu mu kkooti nga yeemulugunya ku bifo ebimu ebyali bitabaliddwa, kyokka eyali akulira okulonda e Masaka Nadduli Muhammad Musisi mu kiseera kino eyakyusiddwa n'alangirira mu Nanupu Rose Nalubowa ku buwanguzi. I therefore hereby declare Namere Justin, who has obtained the largest number of votes, as the duly elected woman member of parliament for Masaka City. Wow. And this wano akulira kkooti ente Masaka Albert Asimwe oluvannyuma lw'okuwulira enjuyi zombi yalagira okubala obululu kuddibwemu wakati mu bukwakkulizo nti singa wabeerawo akabokisi konna akakwatibwako okubala we kujja okukoma. And this will be on condition that all ballot boxes are not tampered with. The next step now is to go and verify those votes. Hold your celebrations, because now we are going to touch the anus of the leopard. Wakati nga basitula boxi zino okuziteeka ebweru okubala kutandike, waliwo eyasangiddwa nga terina siiru wabula omulamuzi ono yeekyusiriza mu kitinga embazzi n'ategeeza nti akabokisi akamu tekasobola kusazisaamu kubala bululu era n'alagira kugende mu maaso. I direct that recounting of votes in 313 polling stations shall proceed with exclusion of ballot box marked 010. Mu nnaku 3 wakati ng'okubala obululu kugenda mu maaso, bokisi endala 10 zasangiddwa zitaataaganyiziddwa nga 7 ku zo zaabadde nkalu nga temuli kalulu n'akamu, ate endala 2 zaabadde mu bululu bwa munna NRM Justin Namere bwokka, so nga n'endala yasangiddwa terina seal. Zonna omulamuzi Asimwe n'alagira zireme kubalibwa era nga n'ebyo ebyali byagattibwa mu kusooka ebiri ku DR forms ne bye baateeka ku tally sheet teyatawaanye kubitunulamu. Nengamba it is unfair okugaana okubala okuddamu okubala akalulu nga voters abasuka mu 15 kumpi kutunka 15 nga decision yaabwe ogitadde ki mabali. Wabula bino byonna bannamateeka bannalubowa bazze babiwakanya nga bagamba buli kigenda mu maaso kimenya mateeka kyokka nga basiwa nsaano ku mazzi. Twongera okubuulira eggwanga nti eggwanga liri mu buwambe, ekitongole ekiramuzi kiri mu buwambe, ekitongole ekiramuzi kyegasse wamu ne gavumenti okulaba nti banyigiriza eddembe y'amateeka. Kyekyo lwaki olabanga ensala zikoonagana. Okubala obululu nga kukomekkerezeddwa, Namere yalangiriddwa ku buwanguzi era yaweze nti wakufaafaagana n'abakulu b'amasomero ga gavumenti abadde bagufudde omuze okujja kubayiza ensimbi ate nga amasomero ga bonna basome. Era okutandika n'olunaku olw'olwokubiri ngenda kutandika okulondoola amasomero n'okubatwalira amabaluwa ga gavumenti. Beekwasa nnyo nti baba balina ebibasoomooza mu masomero ago ebivaako okusaba abazadde ssente. Namere agamba wakuteeka abakessi mu buli kanyomero okulaba nga bamuwa amawulire ku ebyo ebikyamu ebikolebwa. Ngenda kubawendula bagenda bo kubeera bakessi bange bambega bange spy network mu malwaliro ga gavumenti gonna, health centers ne regional referral amaziga gali mu malwaliro ga gavumenti e Masaka. Ono asimye Speaker wa Parliament Anita Among okulwanirira obuwanguzi bwe. Omukyala ndowooza ekitone nnyo tubadde tuwogera emirundi nga 8 olunaku okuva obuwanguzi bwe babubba. Yaŋŋamba Namere najja e Masaka n'ensulamu ennaku 3 nga ndaba obuwanguzi obulina ate bwalazeewa. Ne tubeerawo yansabira nako nagendako ewe nansabirako nga ndi mu buyinike. Naŋŋamba nti nedda, omuwanguzi tawanika, omulwanyi taggwamu maanyi. Kinajjukirwa nti omulamuzi y'omu ono yasazaamu okubala obululu kwa mirundi 2 okuli okwa Kalungu East ne Kalungu West oluvannyuma lw'okusanga obokisi bw'obululu nga bukwatiddwako,
kyokka bwe kyatuuse ku Namere ensala ye n'ekyukamu wadde nga yasooka kugamba nti wakugendera ku kigambo kye kye yasooka okuwa nga akkiriza okuddamu okubala obululu okugenda mu maaso.